Batuddiza nga ffe Ghetto Kids ne batuwa buli kintu eky'omu nnyumba nga batwebaza okuba ku representing ensi yaffe mu bintu bye tubaddemu byonna. So mu kutuddiza ne basaba batuwa ebintu by'omu nju. So naffe tugamba tulina oddiggulawo tuyite abantu babeere nga balimanya bwe babawagira naffe baba batuwagidde. Right now olwaliro basoose tour, so afterwards tugenda kudda ku ambassadorial role. So naye olwaliro basoose tuwa bintu bya mu nju n'okubanga era of course tukola nabo like eringa partnership. Ekyensoko kama nti Ghetto Kids erinnyo mu Indian family. Abayindi awo tubalimu nnyo nti twakuba nnyo ewaabwe. So abantu abazze basinga otuwagira mu bintu bya endorsements bayindi sijja kulimba. So nti twayingira nnyo ewaabwe ate fan base nene nnyo. Akatameka's got time twagimala ezisinga kuba esembayo twagimala e Fantasy League. So kat right now tulina we tulaga bagiyita next weekend. Ebintu ebibeera bitambula mu nsi za Africa nga balaga abantu abasinga okukola mu Africa, ba influencers, ba presidents, abantu ab'amaanyi mu Africa. So kati egenda kubeera Algeria. So gye tugendamu sponsoringiddwa African Union. So gye tugenda Algeria ku weekend nga waliwo ati next weekend ebeerayo ku weekend tubenga turepresenting ensi yaffe Uganda. Bw'otiki abaana babafunamu nnyo naye bo bamufunamu oyinza bakakasa otya? Siyinza kakasa muntu kuba sigenda kukwata ekintu kyenkoledde omwana nkirage mu mawulire sijja sobola okuggyako ye omwana nga awezezza emyaka 18 ye ali entitled okugamba nti bankolera kino. Naye ffonna kye tukola mu Ghetto Kids ekiriwo ekirabwako nti buli mwana ali mu foundation twamugulira embuzi. Twatandika okulunda. So twagamba nti ekifo ky'okuteeka ssente ku bank account katutandika olunda. Ekifo ekyo ekitono we muli wabamala okulu? Tulina farm eri side z'eyo Gomba. So kati in fact twatandika ebbanga kati buli mwana awezezza abamba alina embuzi 4, alina embuzi 3 zizaala buli myezi 6 embuzi eba ezaala. So abamanyi bizinesi y'embuzi you can tell. Patricia yali agenze ku byakusoma bye. Kuba yali agenze ali mu mass communication and journalism yali agenzemu afuna ekifo mu ssomero ku college. So yagenda n'akifuna era very soon agenda kudda. Yali supposed kugenda mu Gwamwenda nene tuyongerayokko. So very soon ojja kulaba nga agenze atandise okusoma. Njagala kukola journalism, media and mass communication though bulijjo weeyongera bingi kati bempulira bye njagala okugattako. I want to learn production, benga nsobola okukola editing, cameras, bintu ebityo. And I also wanted cinematography but they told me ekyo nakyo kisoma bulala. So njagala ngene nga nyongerako nga nsobola okupresentinga nenga nsobola okuteekayo also my production nga nsobola production nga nsobola because I want to do something that I love. Saga soma yes I know passion about. So yeah, naye nti byekutemu katono but mwena twesabire nange musabire bijayita mpola mpolera ekifo weekiri naye nti nga omanyi ebintu by'okusomera ebweru byetaaga ebintu bingi like ebintu ebyetaagisa bingi but mukama nga nkwatiddeko bulungi because ebisinga byonna biri okay naye era mbamwe ababimanyi it's always a very long process because in the city plant kid abaana abali plant kid but tekayo akasente mangu but kisa kya mukama. P7 tulina abaana ndowooza nga 8. P7 tulina abaana 8, senior 4 nina abaana 2, beebo senior 6 sirinayo. Abaana bange Nyangoma, Arusia the Queen of Kasese, Alan, Akram, Ashraf, Priscilla, n'abalala mwenna. I wish you all the best success in your exams. Mukama asabala bakwatireko mukole bulungi mube bagumu bagaliza ebibuuzo ebirungi.